abasiru bagambye embusho ya Gravity ya musaze lw'amaanyi g'abantu. Ero jagenda okulaba page nyingi era olabye Gravity esho yakusaze olw'okuvuma Bobi Wine bya kisiru. Mwe temulina magezi temutegeera. Ensi yabalema dda. Mwasiriwala. Bw'ogamba nti Kyagulanyi w'amaanyi okutuuka okusazisa Gravity show ate Mudula gwe yasalanga ate ne Kyagulanyi akoze drop. Kubanga Mudula yesitula n'agenda ewaani. Ono omwana ani acidic vocals naye show ya Mustala temwali bantu. Lwakuba nti acidic vocals wampisa nnungi abaana tebamukuba show. Tebamukuba bifaananyi bikaluma bikale nti yafuna bantu. Ate Zex birangirangi kuba ojugera bulungi Zex birangirangi ku show ne Bobi Wine yaliko. Nene ya Mustala. Ne Mickey Wine yafunye bantu. Kubanga Jahazi Piers okosikwe kujula kwa Jahazi Piers nedda. Njagalo balaga mumwe nabakuliriza Kyagulanyi nti w'amaanyi mu bannabyabufuzi ababaddewo mu Uganda. Bw'oba pekinga kino nkyogera buli if you pick order in the pecking order y'abannabyabufuzi abakyaliwo Bobi Wine yasinga obunafu. Bwe tubala Lukwago Bobi Wine Seya Sebagala Besigye Kyagulanyi yasinga obunafu kubanga ne Lukwago we yabeerera ow'amaanyi road mayor wano mu Kampala. Lukwago abantu bamwagala ng'ekifudde ku Lukwago okiwulira ne Kapikyolwa ng'abantu bakyogerako. The road mayor, the police has been squeezing the road mayor. Nerengera Kyagulanyi agenze n'akola stunt wali simanye Bulindo mbamukubye. Abantu basigadde ku byabwe nga bakola. Amaanyi ne gamusigala ku social media. Kyokadde ku social media ne wajja omusajja gwe bati Alien Skin n'ayawuzaamu amaanyi ga Kyagulanyi. Kyova olaba nti edda Kyagulanyi tavumwa before Alien Skin wajja n'atwala abavumi ne badde eri ne n'abamu ne basigala eno kati Kyagulanyi avumwa abaana bamuyisaamu eggaali ekitaaliwo luli. Gundi ono Gravity ekishe zaamusaze za mu kibuga Kampala Metropolitan. Tukkiriza nti Kampala ewali abantu nga buli kamu kaggula obwavu bungi era abantu balowooza nti obwavu Museveni yakoze atya yabuleese. Naye te Kyagulanyi gy'atali w'amaanyi mu district endala nga Kaliiro n'ebyo ebivulu gundi gy'agenda Gravity akuba. Era nze baganda bange mbadde ku bivulu wano okuva edda ne bw'aba Chameleone Bebe Cool Bobi Wine nga balinnya ku stage ne Gravity n'alinnya ku stage. Muganda wange Gravity akuba. N'omulala ali Muniji. Muganda wange Muniji nga alinnye ku stage. Muniji mbisera bye by'amaanyi prime ye. Muniji ne Gravity ekyo muganda wange kikuba. Tewali wano muyimbi mu Uganda nga tubaze nti oli alinnya ku stage ayina nduulu na performance y'amaanyi nga Gravity namwe mukikkiriza. Era ebivulu byakoze wala byakoze wano omulowooza mbu Kyagulanyi w'amaanyi wano mu Kampala Metropolitan. Kampala Wakiso Mukono Ntebe ezo Kampala Metropolitan w'amaanyi. Era kyobola sho yegundi yamusaze eyawa eyerugogo ne ye Mukono ne Musala. Besigye yali w'amaanyi ng'amaanyi g'alina mu Kampala g'emaanyi g'alina Ejjinja, g'emaanyi g'alina Ebugiri, g'emaanyi g'alina Sembabule, g'emaanyi g'alina Entungamu. Besigye it's on record. Besigye we yabeerera munnabyabufuzi ow'amaanyi ategeerekeka nga talina waatagenda n'akupulinga crowd. Ne Kyagulanyi ava wano e Kampala n'agenda e Masaka. Abantu bagenze nabe bafudde nabe Kampala ne basinga basanze e Masaka. Ekyo nammwe mukirabyeko video bagenda kuziteekako Jumo jazinoonyeza awo nga Kyagulanyi najalaga olabe nga yeeyogeza kuba abafuutu soja bamuweerera ekitali ku Besigye. Kati Bobi Wine komandi agifunira ku social media no mu Kampala bwogende ewaffe Masaka abantu bali ku byabwe ekitalombesera bya Besigye kitegeeza nti ono amaanyi ge gali nnyo ku mitimbagano ate n'ag'oku ku mutimbagano Alien Skin yaganyobola kubanga yamwawuzaamu ebitundu ebi. Kati kankulage lwaki Gravity shot yamusaze. Nteekateeka ya gavumenti okulaba ekisooka tiyabadde na luyimba. Gravity ebbanga lyonna tajjuza nko cricket oval oba tajjuza nko kifo kyonna. Gravity abadde tafuna abantu wabula nga Gravity kyakola asomba abantu mu budde ne bajjula. Ekyo ekintu kikolebwa ku bivulu bingi nnyo
n'ebigunda n'enkuuka n'ebyakyo byaberera ebyamaanyi MTN ng'esobola okugaba tiketi omutwalo ogwo n'ekimanya bulungi nti abantu omutwalo mwebali n'abala ne bajja emirundi ebaga nti embuutu y'embuutikizi enkuuka oba kikyadde ky'amaanyi ebivulu ffe tumanye engeri gye bakola ki gye babikolamu tiyabadde na luyimba ne we yabeera n'ennyimba ez'amaanyi abantu yafunangayo abamu n'abala n'abaleeta wabula ebiseera ebyo ng'akyali mbu ku sayidi y'abantu omuntu bw'ava ku sayidi y'abantu okuva ku sayidi y'abantu kyeki kwe butagobeera mu yeeye batandika omuvuma n'omujolonga n'okulaba ng'atalina makulu n'okwogerera obubi era lwaki nnina okukola wansi w'enjuba nti tulina okusoomoozebwa kati ngaffe aboogera gavumenti mu lwatu abantu baba bakutunuulidde bati balabe ensi engeri gyegenda okukuba naye mbakakasa baganda bange mugenda kuswala kubeera mwaswala dda tewali anvuma nenkana omuntu ali ku leve esinga nze talina buyinza budda ku social media kumpemula ekiraga nti oli wansi wankwe kudda ku social media okunteekamu obudde ng'okizudde siina makulu bw'ozuula nti siina makulu kitegeeza onviira n'ogenda naye bw'oba okyajja ku vidiyo zange okukomenti nga kitegeeza nkusinga amakulu kakati Gravity kino kyekyabaddewo njagala nkulage Gravity w'amaanyi naye bulijjo share asomba abantu era sho bangi zibasala n'olwokuba abategese ekivulu abeera mukwano oluusi gw'abannamawulire batamukuba kifaananyi ne mabega batono nnyo abajjuza shows Gravity yayingira NRM bw'ayingira NRM n'atandika okufuna kasente eno yembeera eriwo leero kati ekolebwa gavumenti tekyayagala abantu bangi kubeera mu kifo eki kyova olaba nti bw'otegeka ekivulu promota kyasooka okukola ng'agenda nga bamuwa akasente kyakolebwa ku kivulu kya Wizo kyova olaba baateekawo sitanti y'okwekuba amannyo bagende bafune ssente era Wizo bwe yali ajja ku stage wamulaba nga ayambadde saati kakulu PLU kyakola ku kivulu kya Mudula gwe mugumuyita owa opposition yali agenda Bob Wine ofuna amasannyalaze yali yafunye dda akasente kyova olaba ite yali takaaba baali bamusasudde dda acidic vocals government yali yamusasula dda kyebafa kiki tebakyagala abantu kubeera mu kifo kimu nga bangi era kyova olaba kino nkibagamba nga mukyali leero mbagamba Buganda erina okukwatagana ne Museveni ng'akyali mulamu in that omukulembeze omulala agenda okuyingira mbuyinza nga muli kimu kubanga kati gavumenti etunulidde ebintu bibiri nkuuka n'amasaza ekigunda kyagwa tekikyaliwo embuutu y'embuutikizi tekyaliwo ekigwogumbya tekyaliwo kati wasigadde ekuŋŋaanya abantu mu maanyi gaayo bbiri amasaza ga Buganda emipiira egyo n'enkuuka kitegeeza gavumenti kizibu bizikiza kabaka Mutebi akyaliwo gavumenti eribeerawo naye ate kabaka avaawo ba president avaawo mulala najja ate mukimanyi bulungi okuvaawo kwa kabaka kubeera kuvaawo mu bulamu bwa nsi eno kitegeeza ebyo gavumenti ejja bitakolinga mu biseera ebijja kubanga kabaka Mutebi bw'anaavaako kye nabagamba luli wagenda kuyimukawo ebibinja ebigenda n'okugula emmundu byekube mu mbeera eyo gavumenti eyingirewo kubanga Buganda y'amaanyi nnyo mu Uganda gavumenti eri mu Buganda Bank of Uganda eri mu Buganda enkambi z'amagye egisinga ziri mu Buganda n'ebintu ebisalawo mu ggwanga biri mu Buganda kati kitegeeza abeebugerere singa bagula emmundu bakube Mmengo oba singa mu Mmengo baamu agula emmundu oba okuleeta akatabanku gavumenti ng'eyingirawo kulwa security y'eggwanga ng'ebyobwakabaka esooka ebizza ebbali oba nga ebitakinga over that's why kirungi Abaganda okukolagana naani ne Museveni Wiseman Agency bw'oba yagala kufunira omulimo mu bitongole bya gavumenti mu bitongole bya gavumenti naye mu bitongole mu makampuni oba mu NGOs n'okutraininga abakozi bo n'okumarketinga bizinensi yo oba ebyamaguzi byo 07091886 Lutunku Construction International Company Limited bazimba ennyumba neggwa mangu gwe naali ebweru eggwanga oba wano nga wakooyo kuzimba bakubba bakola ki bakubire ku 0701 no bakubire ku 075 mukubire ku 0758133934 ingini ya Masembe oba wakuzimbira ennyumba agala okwogerako nange 0701642992 kubirako tuogere ojja kunfollowinga ku mutukuvu YouTube channel yange alina business kuba ku namba eyo era ogiraba wali waggulu etambula nkugamba nti gavumenti yayingidde mu buli kintu era ojja genda okulaba nga ebivulu bingi bishifutinze okuva eyo mu bisaawe ne muuma nga bizze mu Serena oba ne mu mabaala ge bayinako control kubanga ekivulu bwe kibeera mu kifo nga tebakinako control kitegeeza kyangu aba opposition okulagirawo amaanyi gaabwe
omanyi lwaki omupiira gwava ku mutwalo gumu n'emitwalo ebiri ne gudda ku mitwalo 5 ku mulembe gw'amagogo nti olwaleero omupiira guli organized omuntu asasula emitwalo 15 oba 7 abeera muntu wa buvunaanyizibwa. Edda omupiira gwabeera ku mitwalo 2 n'omutwalo gumu oba n'5 omuyene gweyiwambisaawe ab'opposition ne bakosanga akatego okubulandinga kubanga omuntu wafuna abaana 4 nga bambadde beesije Bobi Wine ne bagenda nuupu people power people tojja bagana bazze kibinja bayingidde bwe bayingira ekisaawe nga batandika okukuba abantu obucupa naddala ab'enaale mwalabako nga bakuba afande omukulu sekandi obucupa ennamboole n'abakungu ba gavumenti abalanga babagobye mu mupiira gavumenti n'ekirabuukirira neeyongeza sente kati gavumenti ekigiruma masaza misinde gya kabaka n'enkuuka kubanga byebimu ku bintu wano ebikyasigadde okuŋŋaanya abantu nga balina omutima gumu ate nga abasinga ba opposition mwakiraba wano mu misinde gya kabaka ng'abagaba mpuuga wabba ssente empuuga oli musiru mpuuga bikinga bangi n'abaavumanga katikkiro ng'alyogera ebyo gavumenti eba ekola etya kati olwaleero okukkiriza obagaana ebivulu byonna gavumenti yebissaamu ssente era egenda kukikolera ddala okubiteekanga ku Serena. Omanyi lwaki kamiliyoni ya papa okuteeka sho ku Serena kubanga akasente weekali. Omanyi lwaki kati abayimbi bonna bateeka mu Sheraton Gardens ne mu Serena tebakyagala kukka eri wansi. Ekisooka abagamba muno omuntu wa wansi olina okubeera naye ofuna abantu bw'obayimirirako bokka tokyafuna ssente. Edda nga sponsorship weeziri olwaleero sponsor ejja kuleeta miliyoni 2 tugeze MTN ekwe miliyoni aga FlexPay ejje kuwe miliyoni 10 ofune n'abalala 5 naye ogenda okulaba nga expense y'ekivulu URA ab'ebyuma aba security ebirala byonna ng'oli miliyoni 10 mwaga abantu yesi bazze mu kivulu bajjudde walayo ogenda ofisa nga tolina wadde 11 kati mu mbeera eyo bagravity n'abayimbi abala bali mu katu abayimbi bemulaba ku side ya Kyagulanyi bakaaba kuba tewali ssente kyokka ate batya okubavuma kati ffe abaakapa ne tudda ku side ya gavumenti ne bwompemula ne bwonvuma ne bwommanyiira ne bwokola ki noonya ssente nkulidde embwavu nabeera n'abaavu tebalina kalungi ne bwobaagala bakuvuma tebanago batavuma tebanago bakyawa n'ekyokubiri abali ku internet sibe bantu abanyigirizibwa mu banyigirizibwa nowe naalemu abeeramu n'opposition abeeramu kati gwe tojja kuŋŋamba nti okuwemula omuntu ku TikTok oba ku Facebook kyekiraga nti oli muntu wa wansi ziba mpisa zo unfollowinga ku mutukuvu Gravity weebale Museveni akyaliwo status Benz. Namunkekera Agro-Processing Industries Limited NAPIL ekutuusaako omuwolezo gwa Namunkekera Lea Ocean Industrial Park ne Bazaar ku Lwokutaano nga 27 okutuuka ku Lwomukaaga nga 28 Septemba 2024 e Kapeeka Industrial Park wansi w'omulamwa Celebrating Local and Foreign Investment. Tuggulawo saa 3 ku makya era okuyingira kwa bwereere. Tuyita abasuubuzi, amasomero naawe yettanira eby'omutindo nga bikoleddwa wano mu Uganda. Guno gwe mukisa gw'obulamu okugula ebinayolesebwa ku miwendo gy'amakolero. Tayiro, eby'amasannyalaze, engoye, engatto, ensawo, TV, ebyuma ebikozesebwa mu kulima, emiyembe n'ennaanasi ebikaziddwa n'ebirala bingi. Abagenyi abakulu ye minisita avunaanyizibwa ku by'okusiiga ensimbi Honorable Evelyn Anite n'omukwanaganya omukulu wa Operation Wealth Creation General Salim Saleh. Tosubwa abayimbi abakabi. Wandiyagadde okuwolesa noti 783 293 348 oba noti 757 899 69 14. Itakeekapeeka fakitole nnyingi nga n'ebisinga bikolerwa wano mu Uganda.